Ebyama ku Suzan Bujingo olw'okuggyamu olubuto lw'omugenzi Uncle Richard bannanga obutambi mbuyina mu maaso awo Gravity ne Principal nazo ensonga zeeyongedde. Honorable Tamaguzi naye abiyiiyidde mu fulufiga Nakanguubi bannange naye ate obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo ate ye Shakibu Wazali bannange mukyala w'omukulu avuddeyo olw'ensonga y'obutalabirira mwana mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Kadaama ali maziga na biwuuwa oluvannyuma lw'okubba omwana we kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongera okusabiramu mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano musobole okuddamu okufuna ate obulamu obweyagaza ssanga lya mbogo naye muyina maaso wano ayina kyagamba munnange bulijjo abantu babadde bagamba omwana kijja kitya okubanga ssanga lya mbogo tamanyi Luganda kyokka ate nga asibuka asibuka mu Buganda munnange baddiye abantu bange muyina maaso wano atugambye yo Oluganda alumanyi era alwogerera ddala bulungi nnyo naye kimwogeza oluzungu abeera ayagala buli omu kyayogera akitegeere naddala mu nsi zeeyo ebwera abatamanyi Luganda ate nga gy'asomera ate nga ayinayo mikwano gye naye Oluganda ndumanyi nnyo naye njagala mu luzungu abantu bonna ku TikTok bategeere kubanga tulinawo Abannayuganda Abayindi Aba-America Aba-United Kingdom wensomera kati wenjagala mu luzungu bonna bategeera naye mwebale okunfaako manyi nti Munnayuganda ate kinsanyusa nnyo naye mbagaliza omwaka omulungi ne glory bw'atyo omumbejja ssanga lya mbogo Katrina bw'atukakasiza nti yo Luganda alukuba bukofu naye ekimwogeza oluzungu ayina mikwano gye bangi nnyo abatategeera Luganda bwenkuzaako eno ewa Suzan Bujingo oba amakulu ga Bujingo bannange nina ebyama ate ebivuddeyo bitiisiza ddala era nga bikwatagana ku nsonga z'olubuto kuba munnange mabegako amawulire gaayita ne bagamba nti Suzan Makula alina olubuto naye mbu munnange oluvannyuma lwa Pastor Bujingo okukitegeera nti olubuto si lulwe mbu lwa mugenzi Uncle Richard oba omukulu w'ekyaki munnange kwe kumukwata ne balujamu ate n'omugenzi naye ne bamutta katubira. Suzan Makula bw'oba oli mugezi dduka mu Uganda ssaawa za kaakati kubanga jjukira baakugisaamu olubuto lwa Richard olw'omwana kyovola kye kyattisa Richard Pastor Bujingo bwe bafayininga nti oli lubuto nga lwa Richard ne bamukuba amasaso kimanyi bulungi ekyo ssaawa za kaakati oluku oluliwo lwakutta gwe Suzan Makula bw'oba oli mugezi va mu Uganda ssaawa za kaakati Suzan Makula bw'oba oli mugezi va mu Uganda nera bw'otunuulya Suzan before and after Richard omuntu yenna yenna omulaba waliwo enkyukakyuka ebadde mbaamugisaamu olubuto forcefully Muhoozi Kanyerugaba ne Pastor Bujingo Muhoozi Kanyerugaba ne Pastor Bujingo ba Luganda bava mu nsi emu gwe Suzan Makula toli wa Luganda bwabwe ssaawa za kaakati kye baakola Richard bagenda kikola lwe luko oluliwo meeji omu akola ku ttiimu ya Muhoozi Kanyerugaba baamulagidde kubanga jjukira baakugisaamu olubuto lwa Richard olw'omwana kyovola kye kyattisa Richard Pastor Bujingo bwe bafayininga nti oli lubuto nga lwa Richard ne bamukuba amasaso kimanyi bulungi ekyo ssaawa za kaakati oluko oluliwo lwakutta gwe Suzan Makula bw'oba oli mugezi va mu Uganda ssaawa za kaakati Suzan Makula bw'oba oli mugezi va mu Uganda bw'atyo munnange musajja mukulu bw'atokomosa omugambo mbw era Suzan Makula singa teyeebeeramu n'adduka mu Uganda munnange naye obulamu bw'ate buli mu matigga bannange si bigambo byange wabula nange mbireese ate mbyerabireko bwe nkuzaako eno ewa Sister Junior munnange ayina by'ayogera ate ku nammere ne bbaawe mu luvannyuma lw'okwanjula omwana omuto ba abantu ge bagambye nti abadde agenda kutuula siniya fojjukira Sister Junior ono bino ebintu by'okufumbirwa abakyala abakulu abiyina
yabinamu experience kuba tumanyi bulungi nnyo yakafumbirwa mu malya asatu naye munaye ng'anobayo alabika naye tabeere mukyala mufumbi kale katumulabe kiki kyabaawo kiki kyaboogirako ate tusobole okweyongerayo naagaleero ono yabinamu experience gwe amalya asatu togayita ga muzanyo lwakuba amalayo myezi 2 myezi 3 gyaluddeyo ennyo kale katumulabe kiki kyagamba ono mulenzi omutu gwe bagamba eyafumbirwa na mmere katumulabe munange entanda ate gyamusibiira oba kuluna akoze nga ssenga oba akoze nga kujja oba akoze nga maama omanyi obwana bubaayo mbukakola se mudondoli era munnammere takyategeera mbu naye Masaka takyavaayo kuba abamawulire bakubidde nammere ng'ali mu buliri namundekera omulenzi wange nammere yafunye bomba alinga anwa shisha. You have a shisha pot naye akaana k'omukazi nammere don't overuse that boy so kajje kewandiise nawulidde bakayita Richard sister Richard bawa nammere ekibiina jangu registering wa chairman wange chairman Technocrat Junior nentumirako mwenda ba sister abali mu bufumbo bubatwala botya mbwemigga egiri eyo nze nabuwummulamu nina ebizibu byange ng'omuntu banne ofumba n'obaako owookoma n'abakazi abalina essente era bakendedde sister Shakibu nkutumiddeko nnyo bakubbako ebibulingi kati mbu paraso mbu ye yabibba wabula bannange sister Junior ye kwegamba ayogerera ddala ate paka kuwulira bubi nenga ffe tugenda biyingiramu nnyo wano ku Subiya News Extra bwenguzaako eno ewazali oba Shakibu wazali munnange mulowooza ensonga tezoonoonese ebintu byo bikutte wansi newaggulu nga wennammwe ate we mubirabaawo munnange oluvannyuma lwa mukyala mukulu mukyala wazali okuvaayo munnange n'awandiika bwawuga w'omugambo ogulino ogwakula ne gugejjuuka mbu munnange Shakibu talabirira mwana ekyo kibebi kyolabaawo munnange kyokka ye ekisinga okumwewuunyisa oba ekisinga okumujja enviiri ku mutwe amulaba apepeya n'abazali abaana ba Diamond Platinum kyokka nga yowe omu yamulema okulabira kyokka ne yeewaayo n'alabirira abaana bazali abangi nnyo bo munnange bajjaji bakuno tebeetaaga kumanya era nga batandise dda okutokomoka omugambo ogwagejja bo munnange naye weetuuzeeko sooka weetunuulire eyo nnugu yeekuluma olengera olaba bbaawo ali bulungi bannange abantu omusungu oguli mu kika kya waggulu nnyo era batuuse n'omugamba nti waba awulira omwana we ayagala Shakibu amulabirire mbu omwana amutwale ewa Zali ye Zali ali wiringi ate okulabirira oyo omwana wa Shakibu kale ate we tuli mu sayidi ezeyo nawe osobola okumpa endowooza yaawo ate mu comment section bannange okwejjako omwana wo nti omuwe mujjawo ne maama nga nze ngamba ndaba ngenda kufa n'omwana wange ekikulu akole ekintu kimu munnange Shakibu ate omukyala amuwa obuyambi ye omukyala agamba okuva we yazaala omwana Shakibu tamuwanga buyambi kyokka ate ekimuluma alaba afuba nnyo okusanyusa abaana b'ono omukyala omuto abaana bazali kyokka ate gwe yakafuna naye nga munnange n'ono omukyala ate nga naye abeera South Africa kale kati awo munnange ate we tuli mu sayidi ezeyo naye munnange okuva bino ebintu byafulumye mukyala mukulu we yavuddeyo ng'akomplaininga mukyala muto Zali tannaba kuvaayo ate kwogera ku zino ensonga kabeera omuvubuka yennyini oba omwami avuddeko entabwe naye tannaba kuvaayo ng'ayogera ku zino ensonga ne munnange ekibebi kifaanana bulungi bannange era baaba ddala kituufu mwana wa Shakibu talina ate naye era wamwegalira ye agambye ayagala kintu kimu kyokka atandika alabirira omwana wadde bo munnange bano bannaffe bo babiyisembu noguye mutawaanya ate wenkuzaako eno ewa Gravity Omutujju badiyo olutalo ddo terunnaba kugwa era ng'eyeekolera muyina maaso wano wamma naye ng'awera enkolokooto era nga aweereza ebiwanvu ebimpi n'ebisongovu eri Gravity Omutujju kale katubirabe nabyateera tusobole okweyongerayo n'agaleere bwe weebuuze lwaki bebe cool tebamupangisa naye nga teweerabira ayina eddoboozi eddungi ennyo ayimba bulungi nnyo era asanyusa bulungi nnyo era mumutwala ng'emmere eriibwa naye emmere eriibwa twagizira ne tugisawuka eri David Lutalo mmere eriibwa twagisawuka eri Eddie Kenzo mmere eriibwa atavanga ku nnyonyi buli budde kaakati ne Bulaaya tebakyamwagalayo twamusawuka eri kaakati zireeta ekimerereze ekitali mmere
mbu nakyo kirwanagane naffe naye nga ffe tekirwanagana nabo tugobye n'emmere wabula ki ekimererezi kijje tumanyire kirowooze nti tunaakirya munnange ffe twakuliramu okwegoga Gravity Omutujju Senkima nkima ginnange ffe twakuliramu okwegoga buli lw'otupiika ekintu tetayagala wallahi tukisesema bwe mba nsobola okugoberera yimba sitala osonyiwa munno waaba yeetonze bwe mba nsobola okugoberera yimba minzaani kamwako bwe mba nsobola okugoberera yimba abantu ejanjaba yankutudde simanya biki ate gwe okwepiica mba nkwagaza ki omuwala omulungi bamugobye mu maka lwa butagondera biragiro bya bba zireeta gwe nnambejja omubi w'okukyalo omanyi ne mubabi waliyo kaalaala gwe nnambejja omubi w'okukyalo kaalaala zikuleese olowooze nti osobola okutufutyanka mbu n'osigalawo ng'okyayimiridde ekitagenda kusoboka labira ku baakusooka olulumba obasinga amaanyi obasinga ettutumu obasinga obuganzi obasinga enduulu obasinga ssente naye lwaki bo baalemerwa toyina magezi okwebuuza nti wano w'ennumba kana akasaka kamize bameka ekibira mw'oyagala okuyita mulimu emizimu egiruluma nti abange twafiira eno olw'okuba eri enzivuunuka emitala w'ekibira waliyo gwe ky'oyagala ssente nnyingi ennyo bakuwaddeko ne ka deposit okuba kakasa nti osobola okiyitamu balance omusanga eri naye nga abaasooka okwagala okuyitamu emizimu gyabwe giri omugiruluma naawe zikuleeta ojja osotya ze ŋŋenda kiyitamu mwabatayiga mwabaaki bo munnange abali ku sayidi ya principal wadde bakyaweereza ebiwanvu n'ebisongovu naye nga nabagambye bo tiimu Gravity bakozesa bikolwa teboogera era nga mwana mulenzi kunga media naye yalabikiddwako ng'awaddeyo kyayina ate okwongereza ku ddwaliro erigenda okuzimbibwa e Busaabala era ng'awaddeyo buloka z'amatafaali nnya ono yakozemu ekinjawulo ko yazitwalidde ddala ku kitebe kya Nopu ng'ate we tugenda okulaba akatambi mu maaso wano katukalaba nzira abakyala b'e Busaabala eddwaliro ngeri atirudu bakumwe banasobola ozaalira era ezange nzigesa wano ku kitebe ky'eniyupu kennyini bw'atyo mwana mulenzi ate bwe yakawaŋŋamudde n'atwala buloka nnya ku kitebe kya National Unity Platform nga ye munnange naye atudde kyayina ate okwongereza ku ddwaliro naye munnange wayiseewo akabanga katono nga tulaba bintu byagendeddemu nga tulaba enkofiira yonna ejjudde ebitaka engatto lekaleka kitegeezebwa nti kyakabamukubiddeyo bwenkozaako eno amawulire agennako agaliwo munnange ye mwana muwala Kadaama eyagenda mu nsi y'e Saudi Arabia ate okunoonyako kathimbi asanyuse ku baana be naye munnange kisinza omumujja enviiri ku mutwe mweyina maaso awo nga akaaba amaziga amayitirivu ennyo mulamu we kwe kweka abaana be ng'ayagala ate okumukamulamusi nti yamugambye mbw abaana be bababbe kyokka ate nga ye yennyini ye yabakwese ng'ayagala okumuggyako ate obusente bw'akoleredde ate bwe yagenda okulabirira abaana be. Abaana baffe be twezaalidde olw'okuba olaba omuntu agenzeko ku kyeyo n'olowooza nti alina ku ssente gwe n'osalawo owambe omwana we oba owambe abaana be mwabeeyita bamuula oba baali bamuula abasalawo okuwamba abaana b'abannaabwe mutukola bubi nnyo ffe tubeereeyo nga tubonaabonera abaana baffe mwe ne musalawo ne mubawamba olw'okuba mulaba nga bakuze betuwonyaabonye nabo okuva ku lubuto
mukyala Shamimu kuyisa emirundi emeka. Kati oba oyo oba abeera mulamu kika ki oba gwe bayita mulamu ow'akajanja oba gwe bayita mulamu ow'akasigiri bannange okweka otya abaana ba mukyala muno nga naawe oli mukazi kale bannange oludda olw'olumu ate twewummuzengako ye maama Fangoni full figure Nakangubi ate ng'ennaku zino twamukazaako erya beautiful munnange naye atabuse avudde mu mbeera ate ku nsonga zino eziriwo eza Gravity Omutujju ne Principal era nga ye agambye ali ku sayidi ya Gravity Omutujju bannange kale muyina maaso wano ng'ataputa bingi nnyonyo kale katumulabe tweyongere. Bobi Wine alina lead over for this one. That is 1 or 2. Abawa kuseneza miwa musolo. Ezo seneza mumwaza miwa musolo please. Tuyina obana tola sawa zimbe dwali ngatafuna seneza miwa musolo. Bwacho tetumbanja dwali. Bwaba yagala nyama lwali abefuka example je tuli. Asula kuyikana. Ebusaba walo yika wachikumumeka. Hatuwako 10 ku 10 fe tujja kusonda sente. Tuyode. Ate nene busaba je wejja na fena tuli busaba tuzimbye busaba nange je njaira makagange. Ogenda kutubulira. Ojja kutuwulirira busabala no tuula ku bantu nobafuku tufukidde akayiringu tofukira chovola abantu kati bakubanza deni ena dwaliro DNA yacha ajja kugikola baagala DNA abantu baagala ekintu kimu dwaliro na DNA ojja kola DNA sijja kubingira mbi otherwise baku bantu ne muvuma Bujingo muvanga mutabani wamwe kati ko chiwulire ndozo ogulira gukyali 5 ku 0 Gravity akuli mwezi kukiisa mpira gwadde ku TV ennaku lwajjo bye biki naawe siri ku mupira ndi ku Gravity n'abagala amalwaliro guli 5 ku 0 ku kikwanganga muvumye nnyo abantu n'olagira atakuwagira bamutemeteme oyo musanjage lwaki tobiteeka yebyo omuntu enatayimidde nawe musanjage kani omuntu nakateekayo kenazanya buli lunaku omuntu ayagala okubeera leader omuntu ayagala okubeera mukulembeze musajja gwe obanga toyina ideology yogera mu bantu please shut up ne musajja oli mbaka wa parliament abadde mu kitengi if you don't mu kikuubo abadde mu kikuubo abadde mu ne point muse Buganda yonna mugaba n'ebifo Katikkiro ne mumufunza bwe muti Katikkiro wa Buganda ne mumuteeka mu katu mulage nti ekintu kya ggwanga lyonna mu kibalance ne kati Mpuga ne Masaka mumukubirayo kubanga mumufuna sente bw'ati ate maama Museveni Jennifer full figure Nakangubi naye wavuddeyo okwogera ku nsonga eno eriwo naye nga munange si ye yekka wamu ne Honorable Lutamaguzi naye avuddeyo ate naawe ndowooza ye agambye mwesonyiwe Principal bunnange buli omu alina emikono asobola okwekolera kale naye atabuse bubi nnyo katumulabe tusobola okweyongerayo. Wabanja Bobi Wine eddwaliro wali omuwadde ku musolo njagala omuntu abanje Bobi Wine eddwaliro ng'okimanyi nti omusolo muguwa Bobi Wine kati bwe ntandika okulaba abantu abeeteekamu olwa mmento mu Bobi Wine twagala malwaliro twagala makubo awo mba sikutegeera kubanga ffenna nga bannayuganda tulina okimanya ti gavumenti y'NRM gye tuwa omusolo so if it comes a day n'otandika ogamba Bobi Wine tuwa eddwaliro gwe wawadde omusolo guzimba amalwaliro. Bobi Wine is a Ugandan like you. Tuchimanyi chabamu bamulinamu trust era bakyajjukira nti gwe bawa akaluya wangula okulonda ne balina kimanya Bobi Wine takunganya musolo akwata sente z'okuva mu nsawo n'awerera abaana b'abantu abo be baasiba mu makomera be baawamba so kati bwe ndaba oli amuleetako olwa mentalism mbutuwe eddwaliro Bobi Wine basimutegeera andi yalese omusenyu ne semiti ku site oyo katemba National Theatre eri wali eri osobola okukwata omusenyu gwo n'ogutwalawo n'obusementi obusawo bwo bubiri n'obuseekawo awo ffe tutunuulira kimu nti abo abaleeta amalala gaabwe n'effujjo mbu Bobi Wine abazimbira amakubo amalwaliro bagende ewa minisita wa Herese bagende ewa gavumenti gye bawa omusolo. We don't pay taxes to His Excellency Bobi Wine. Neither is he accountable for the construction of hospitals in our country, Uganda. Kati wenda bavubuka buno obutalina byakola bubeerawo mbusimayi Bobi Wine tuzimbira amalwaliro mbasi kyetaaga naye muyimbi anti okubeera omuyimbi tekitegeeza nti buli muyimbi ategeera. Bw'oba omuyimbi kozesa ekitone kye eky'okuyimba. Singa yamuyise nti Bobi Wine naawe oli muyimbi munnaffe tukompozingireyo ku luyimba, that's very okay. N'okutandika okwekyanga mutuwa amalwaliro tujja genda okulaba nga n'abakozi ba gavumenti bagenda ewa Bobi Wine bamusaba omusaala. Musebo tuwa omusaala gwaffe.
anti webito bitandika because these people have lost a ground. Kati olaba abo batandikirizawo Bobi Wine tuzimbire eddwaliro tujja kulaba Bobi Wine twagala makubo Bobi Wine sebo twagala sebo otusasule sente zaffe ez'omwezi guno. Yeera si musanyufu yadde nno n'akatono kuba agambye buli kimu kyonna ekigwawo ne bakitunuuliza principal akalimu n'akataliimu buli kimu principal kale ye si musanyufu bwenkuzaako eno bannange bakyala tukole bannange baana bawala tukole tuve tweggyemu eno embeera egamba mbuze ndi mulungi simanya nina figa nina akabina nina obunnya ku matama ono omwana muwala gw'olaba ngenda kuba nkuteerako akatambi mu maaso awo bamukwatidde mu saaluuni ng'agenze ne yeesibisa akaviiri ng'anyumya okuzaama naye ate gye byasembedde nga talina yadde n'ekikumi bannange tukole va mu bino eby'okuwoza mbuze John andabirira munnange nina Ivan anfaako ebyo ennaku zino tebikyakola abakyala kati tukole munnange mwana muwala muyina maaso wano ate nga bamuswaza okufaako obufi kale katusooke tulaba akatambi kano era osobola okumbulira naawe kiki kyoyizeemu tukole tuve mu kusosola enjala tuve mu kwekammanta tuve mu kugamba nze siina kyenkola ndi mukazi natondebwa kuweebwa buweebwa eyo byavaawo dde ennaku zino abakyala nabo kati basitukiramu ne bakola era gwe wena atayagala kukola okyaswazibwa ate ng'ono mwana muwala gwe baswazizza wano yenna anyirira bitya yenna mulungi bitya naye maama teeka tuwandika nga yono yayimirira ku bakadama naafu mu kufaako obufi nange namusiba nakwati natampa sente tavaawo ojja kuddawo wetunuze tumuze olina ozisasula mukwano olina ozisasula otulinzizza olina ozisasula embeera ate munnange bw'atyo bwe yabadde mu saaluuni wamma nga yenna atunula bbululu munnange bye mubiveeko ebyokugamba mbuze nina feesi ennungi naye nga wandiikanga yonna dda ku bakadaama ate n'abavuma ebiwanvu n'ebisongovu kale ate munnange tukole va mu kwoza mbuse kyewa mpa bwenkuzaako eno ewa Gravity Omutujju bo bannange baddiya tebinnaba kuggwa era nga maaso awo nina obutambi obuwerako mugenda kuba ate mbu batuusaako nammwe mubawulire kubateesa kiki kino kye boogera kikulu oba kiyamba bo era munzikirize mbasiibire wano mukama bampiire kyonna kyemusinga okwagala mwe bali kwagala Subya News Extra naye nga nenyongera okusaba gwe wenna oyagala kurangira bizinesi oyagala kukolera kalango enamba yange y'essimu weeri awo ku screen eriko Subya News Extra oyo enamba yange ya WhatsApp ate ng'ojja toogera ebisingawo. Bannayuganda mujje tuyigemu katono nnyo wano mosso abawagizi ba Nuupu mujje musome mujje musome mutegeere ndabye abantu bangi nnyo omuli bannamawulire omuli babbulooga ba Nuupu omuli bannabyabufuzi ba Nuupu nga muvuma Gravity. Ekibuuzo ekisooka kiri nti Gravity yakoze musango ki? Gravity alina freedom of speech emukkiriza okwogera nga tatyobodde muntu yenna kyeyakoze yayogedde nga tatyobodde mwate okumuliplayinga bannamawulire babbulooga bannabyabufuzi ne bafoot soja mumwanukudde mumuvuma kitegeeza ate mwe freedom of speech mugikozesa bubi nayo teteyavumye. Ekyokubiri mu ssemateeka wa Uganda temuliimu kawaayiro kagaana muntu wa bulijjo kagaana munnabyabufuzi kuzimba ddwaliro oba kuzimba ssomero era tulabye abantu bangi aba bulijjo ne bannabyabufuzi abazimbye amalwaliro abazimbye n'amasomero. Gravity yabadde agezaako kugamba principle be an example ozimbeyo ka kiriniki nga kako tumanye nti principle ayina wali eddwaliro oba jjo tujjanjabira. For example Stabu wa Natoolo ayina eddwaliro weriri awo ffe Masaka tulina eddwaliro lya byansi lya private n'abantu bangi nnyo balina amalwaliro aga private saaga gavumenti. So Gravity yabadde abagamba ti Bobi Wine be an example ng'ozokera ku makya n'ogamba nti Honorable Mpuuga ayina essomero mu ssemateeka kikkirizibwa mu ssemateeka wa Uganda ekintu kye bagaana kiri kimu kuzimba nguudo naye ate mmwe abali mu kuvuma Gravity mwagambako abantu basimba ebitooke mu kkubo kati kumwe abagamba abantu okusimba ebitooke mu kkubo ne Gravity asabye principle oba n'ekibiina kya Nuupu
baguleyo kataka bazimbe eddwaliro ani kufenna atategeera asimye ebinnya mu kkubo n'asimbamu ebitooke oba atwaddeyo ka 15 ne tusonda ssente most of Gravity yagambye principal abawe buwiptaka bana Uganda twesonde tuzimbe eddwaliro kuba mutugamba Uganda is a failed state. Uganda is a very failed state. Kitegeeza bannansi tulina okwekolamu omulimu nabyo tekyagamba tulabye n'abafuzi bangi nnyo muguze za ambulance kyokka temumala okugula ambulance ne mutugamba Mulago tewali ddagala tewali basawo kati ambulance oba oguze yaki nga gyogenda okutwala abalwadde tewali ddagala tewali basawo so Gravity yabadde asamalizinga kino kintu kyonna n'abagamba mutweyo 10 ku 10 tuzimbe eddwaliro yakoze ensobi ki kuba mu ssemateeka wa Uganda omuntu akkirizibwa okuzimba eddwaliro omuntu akkirizibwa okuzimba amasomero era bannabyabufuzi bangi nnyo bayina amasomero agaabo era nga bannayuganda tusasula ssente bayina amalwaliro era nga bannayuganda tusasulayo ssente era munnabyabufuzi oyo bajja okusaba akalwabagamba nazimba eddwaliro wali atugala tugamba nabazimbira eddwaliro naye nga ate eddwaliro lirye tusasulayo ssente era munnabyabufuzi ajja nagamba nnyina essomero nazimba essomero naye ng'era essomero lirye nga tusasulayo kusasuzika ssente. For example Data Mine Technical Business School weeri awo si ya munnabyabufuzi waliwo yamuganda ogizimba amalwaliro amasomero gakkirizibwa okubeera aga private so nga tonavuma Gravity sooka okiteeke mu mutwe gwo olizoninge yani abusing nolaba ne babloga nga bagamba bannange ono mundekere ngenda kola interview kusimba. What you are airing out is nonsense my friend. Lwakwati bana Uganda basirikale bala bakasasiro wammwe Gravity talina musango yamenye Gravity kyogedde kituufu a good leader should be an example kera ku machozi mbyo clinic ffe twakulanga batugambe olukubo liba bbi kole bulungi bwansi mumutugamba kusinga bitooke kati ku Gravity agambe tuzimbe eddwaliro naawe agamba abantu okusinga ebitooke ani asinga Gravity